Okuva mwaka guno we gwatandika abatuuze b'Ekiryanongo Kalaama mu Bubende bazze bafiirwa bannaabwe wamu n'okulwaza abandi nga tebamanyi kibaluma. Ssentebe w'ekyalo Kiryanongo Ziwa Francis ategeezezza nga nabo bwe batuukiriddwa abantu abawera okubabuulira ku nsonga ezibaluma wabula nga tebamanyi kyakukola. Era nga kigambibwa obulwadde buno bwatandika ku nkomerero y'omwaka oguwedde. Twafiirwa abantu bana. Anayenga mukulimizibwa akwatibwa n'abulira ng'ebintu bimutambula mu mubiri ne mu lubuto ng'olubuto awulira lukankana nnyo kati byambuka mu kifuba ogenda okulira mu bulago nga alinga akwatiddwa tteeso kati mu kiseera kyaba takyasobola kwogera. Abatuuze bagamba nti obulwadde buno gwe bukutte bumutira mu kaseera katono ddala era ng'omuntu afa avaamu omusaayi mu katuli konna akali ku mubiri gwe. Nga omukubye ku ttaka ng'atandise okuva omusaayi mu nnyindo ne mu kamwa. Era obudde obwagenda okutya nga baatugamba gundi yafudde dda mu kakyolabi. Kino kiwalirizza abatuuze okwensondamu ensimbi okuleeta omusawo abayambe okuzuula ekibatta. Akulira abasawo b'ekinnansi Mubende Mpungu Teryabire akakasizza nga gano bwe gali amayembe. Kyokka akulira ebyobulamu agamba nti buno bulwadde bupya obwetaaga okunoonyerezaako. Kituufu kiri nti amayembe ge gaboogererako kati awo omulimu ogwange ne guvaayo ne gakwatibwa okutuusa lwe gakoze eki etwakizudde nti gaweddeyo era ekyalo kisigala nga kiri bulungi. Omusujja balina obulwadde bw'omusujja ogubatawaanya. Natwala omutawaana okulaba nga mbasomesa ki kye balina okukola era omuntu wabanga akwatiddwa batutegeeze tumutwale mangu mu ddwaliro. Ebitundu ebisinze okutawaanyizibwa obulwadde buno kuliko Kalaama, Nakateete, Nakasagazi, Kiryanongo n'ebitundu ebirala bingi.